Oluganda Yesu yebazibwe. Olunaku lwaleero nzabbawo ekigambo ekirungi. Bannange mujje mulokoke mudde eri Yesu. Engero zitugamba mu kyengera kyogera nti omusirusiru taligenda mu bwakabaka bwa Katonda bw'eggulu. Bannange mujje mudde eri Yesu. Omwoyo w'amagezi ayita, abasirusiru tebawulira. Temugendanga mu nkiiko z'ababi, temugendanga mu makubo g'ababi. Owooluganda Yesu akwetaaga. Jangu dda eri Yesu mukwano gwange. Jangu dda eri Yesu. Tusabeko. Ayi Mukama Katonda. Nsabira omukyalo ono. Osabye ino. Abalokole abali eyo mwenna kyatugambibwa nti Yesu yaddayo kuteekera sente mama. Kyatugambibwa eri Yesu. Mukama akuwa omukisa. Weebalinyinyi weebalire ddala. Omukama akuwa omukisa. Omukama akuwa omukisa ogw'amaanyi. Omungi ennyo. Amiina. Funa omusaada. Era ogenda mufuna. Nkusabidde ogenda mufuna. Kana wabale kubuulira njiri mukwano. Wabale kubuulira kigambo kya Katonda. Oli mwana muto naye bannaye. Olina ku nnamba ya akawunti yo nkutereko savings zange zonna kubanga tonkoledde. Kana bakawadde sente ya Rabbi obadde ndi ku stage saba oba omukazi bakawadde emitwalo bagibadde 8 oba 10 tukolina aka mobile money no problem tukamujomba no ku street ya sente olwone sente God will see us there is God can it happen awagala mukama no you are deceiving abalugala mukama abeetaaga mujjajali mumuwashe mumuwa kibokye 10 mukama bafadde ebintu bingi nnyo tebagala kumwa ku sente zammwe notunuulira omuntu kati abasirikale ngono otunuulira afande ngono omusajja mukulu okubya mundu omaze ebbanga ddene mubba abantu mussa abantu mukama abeetaaga kati gagonja omusirikale engejjole ew'amagye kati gwosaana kuwa tolwa kibi kya 10 mwe musaana 8 ku 10 mwaso ga mukama mukoze ebikolero bingi kwata milioni 5 ozimpe kulwa